naye ensonga eno ebadde mu palamenti oba egenda maaso mu palamenti etteeka nti baliyisizza naye nga baliyisizza ng'eggwanga liwambiddwa kubanga abantu abatategeerekeka bajja mu palamenti ne bawamba palamenti kitegeeza nti gavumenti yeewambye mulundi ogwokubiri ekitegeeza tetulina gavumenti kati yeetengeredde era tulina okumanya bani abawambye gavumenti Amongi alina okujja n'ategeeza bani abawambye palamenti abamanyi tabamanyi kuba abalipootinze nti waliwo abantu abalina emuntu security ya palamenti ng'eri luddawa yalipootinze bamukutera mukuba emiggo miyitirivu ebikonde biyitirivu zaake therefore eggwanga liba liwambiddwa ani ateekeddwa okunnyonnyola kyandibadde kyamagezi okutandika okutunulira bannayuganda ensonga eno nga nsonga nkulu nnyo olw'ensonga nti wetulekedde kati wafuuse wazibu nnyo tetulina ggwanga era noyo nalowooza nti mujja kgenda mu kulonda musiba mujja kukola mutya mulimba kati mufuuse nga nkoko za mu kiyumba nnyinizo azisibira mu kiyumba n'aziwa ccacu n'aziwa amazzi ne zimuwa amagi ye n'atunda byayagala therefore Uganda eri mu kaseera kazibu Uganda yawambibwa kati tulina okugobamu abantu abawamba Uganda oba tukkirize batuwambire ddala bulungi ssebo osiibye otya obulamu bugamba ki wedde babadde bamaze okukola mission nga bagamba tulina oleetawo ensasagge yonna at least palamenti ekyakalane abamu bakwatibwe oba kukubwa bakubwe ekyo kyo kyabadde kipange okujja asituka atuule mu kifo kya zaake abadde anoonya lutalo alabe ensasagge wa weeva era zaake ne bwe yatandimunyeze n'asituka n'abaako ekifo ekirala waatuula oba loopu nga yayimiridde era abadde ajja kusituka agenda atuule mu kyaloopu kubanga olwedde mission babadde bamaze okugibala naye mulaba Uganda nze kyendowooza ababaka bandyediimye n'okuddamu okugenda okutuula buli omu n'abaako byakola ne bakolera ewaabwe mu mayumba kubanga ne bwe banaakola batya nga Museveni kwali tewali kintu kigenda kukolebwa ku lwabwe bwe batyo bagenda nga bakola babakubeekube bamale bakole buli kyonna ekyetaagisa Museveni nga kwali ng'akyali ku bufuzi buno tewali kigenda kukyuka ebyo byonna babireeta okukuba ejjinja mu kisaka bawulire kivuga kitya bagenda kukola ki ani ayogera ani asirise Uganda eneekyanga ng'ensi oba aboogera babale oba okitegeera ekyo kye kibaleese ebintu ne babyogera mu lwatu naye olwedde bo baba bamala dda okubikola nga baabikola dda buli ekintu kye baba boogeddeko bo baasalawo dda nti kiteekwa okubaawo mpaka naye bannayuganda be bataakoleyo katiisa mulaba eyo palamenti ne bamala bagikolako obulaba abaana ne banyiiga oba ne bagyokya n'oyo amu nga agitya okuddamu ogituulamu baba batandika kutuula bukuukuulu jjukira ab'opposition okuleka be baguze be baba balina okufuna kitegeeza ensi yaffe ebeerabika ng'etalina palamenti ng'etubadde nga tetulina gavana naye ebyo mbu tujja kgenda tulwane bajja kubamenya bajja kubatta bajja kubatuga kubanga oli yajja okutta okuzikiriza n'okubba buli kimu ayina okukikola ate akimanya ensi yamukyawa tebakyamwagala era buli kimu akikozesa force agamba nti tebanjagala Bannayuganda musiibye muti eyo mwibaji mutuusaako engalo bannabedizoni batumiddeko nnyo okusingira ddala Mr. Patrick musiibye otya webaji otuusaako engalo n'abatuwuliza bonna batumiddeko nnyo bannayuganda okusingira ddala baagala ensi yaabwe batumiddeko nnyo olwayo etteeka liise alhamdulillah bwatuwa kiriba Allah bwekiteeseteese naye ekitugu ekyokuyiga nti ebiseera ebisinga ekyo kigenda okufuluma nga kibwako obuba okuteekebwa mu nkola kubanga ababaka ba NRM bangi busaako aba opposition abaludde mu opposition bo nga bamenti opposition tebaagala kubeera nga badda mu buyinza abo nabo tulubala nti ba NRM opposition forever and ever naye kaliite bwe linamala okuggwa nga bayita erya lumonde bwe linamala okuggwa lweza nga bayita erya muogo kituwa ekyokuyiga nti n'ababaka bano abamu abali mu NUP nze nduwe Butambala ayogera omubaka wange Honorable Mwanga Kivumbi naye kabugo kakadde kubanga ekikuli ku mutima kirabira ku maaso omuntu ekiba kimuli ku mutima ku maaso kiba kirabika engeri gy'abadde reactingamu nga ebituuze ku Honorable zaake kirabira ddala nti muli agamba otyo naye ndi n'omugamba mbu tutuuke mu 2026 mbu tulinda akalulungu tajja kukabba ku ddiiru ki nga yasazeewo nti langirira gundi aba amaze okusalawo ebyo byonna tumala byamubulago ebyo mugamba nti we need peace ejja kujja nga tumaze okutereeza eggwanga naye okubeerawo mbu twagala mirembe kijja kuvaawa nga twetuddeko tegigenda kujja era bajja kuyisangawo amateeka olaba tegakyakolerako naddala komandi everi nti kino kyekirina okuyiga kakati tunaabeera mu buwambe paka ddi ekisooka ababaka batono aba-opposition bali baba basazeewo ekyabwe kiba kiwedde bagenda n'okujja ng'olwedde bamaze okusalawo bagenza awo jasi kukyankalanyamu naye ng'etteeka balaga baliteekako dda n'omukono dda kyamala dda okuyita kati tewali awo tusobola kwerwanako namwe mukiraba n'amaaso gammwe oba tulinda 2026 kalulu ani anaakaba wanga byabakama yalangirira ebyo byonna byakisiru nze nabaga ebyekisiru
bwe tuba tulina solution ey'okwerwanako eggwanga tulindereze, tuve mu katemba, tuzuukuke buzuukusi, tuve mu katemba. Ne bwe banakuwangula n'ogenda mu kooti Winnie Dolo yakola, walabye omusaala gwe bamuwa. Oyo kweri anaatuula mu musango n'aguwanguza. Byabakama yalangirira ebyokulonda. Nze nange otwemalira obudde nze kye ndaba. Akadde ke twandikozesezza okutereeza eggwanga tulize 2026. Baganda bange mwasibye mutya Bannalweddi Zone Updates. Gye baleko gye mutuusaako engalo. Museveni yatutegeera. Yamanya nti Omunnayuganda omukola ky'oyagala ate tasituka ku reactinga. We don't react at all, we don't. Ekiteeka kiikyo kiyise. Tetugenda kulabayo wadde n'omu anaakeera ku makya nti nagenze kwekalakaasa ku kino ekiteeka. Tetugenda situka nti tugende ku nguudo twekalakaase. Tugenda siika becce. Kati lwaki n'ekirala tekiyita ekino kye baagala okuleeta ekirondera pulezidenti mu palamenti nakyo kigenda kuyita bulungi nnyo. Abannayuganda twebereremu tetunyiiga ku lwaki. Tunyiigeeko tusituke. Kino ekiteeka kati nga bwe kiyise era twandisituse. Naye tugenda tusigala era nga twebase. Museveni yatutegeera. Omunnayuganda talina kyakola. Wali bwe kabaka waffe nga ali mu buwambi singa twatabuka, wali bwe baakubira pulezidenti waffe singa twatabuka, naye twasigala twebase. Ne kino ekiteeka kiyise era tugenda sigala nga twebase tutudde. N'okukaaba n'abantu okufa okubasendera ku mataka buli kaseera. Bakwata mu constitution bajjako ebbago ku myaka. Bino ne bituukawo byonna. Era buli kimu kijja kujja nkituukawo nga tutunula bwetu. Tetulina kye tusobola kyusa nga tuli awo tukuba ndeere. Tewali. Akakalu tekakyalina makulu. Manyi mujagamba njogedde bubi like ebiki naye nze ndaba tekagasa. Balonze emirundi mingi. Diro bali balangiriddeko mazima ddala okujjako okwekooya. Kaseera tuzuukuke tubikuuka amaaso tuve mu byekisiru. Teri agenda tulwanira nga tetwerwaniridde. Kati wuuyo batandise n'ebitu wuuyo emwanyi yeewedde genze. Kati banaalaba oba bitooke leero bye biddako nti nabyo bikola amatooke mangi. Aya batandike nti oba oyagala okulima amatooke olina kuyita mu minisitule gundi wansi wa minisitule gundi. Kati bye bizeewo. Agamuna amakatonda. Oyo omubaka bayinza kuba nga bamulese n'omuleka alya butaala. Kyokka ono omubaka waffe ali yapokya biwundu. Sinakindi okuba nga yatonnya omusaayi. Yakoze eki? Breedinze internally. Uganda yafuulemu. Kiki ekyamujja eri gye yabadde atudde? Ajja atuule awo ewazaake gy'abadde. Ate ng'alaba akabaddeko katebe kamusi nti ziri empanvu nti ojja kugamba omuntu nti semberako katono nange ntuuleko. Banoonyeza we banaatandikira baleete akatabanguko mu palamenti batandikira awo bayiseewo ebyabwe. Naye tusabira omubaka waffe asukke. Naye kati bannayuganda kati bagenda kuddamu akandasitandi. Bagamba ne tusitukiremu. Kubona omwava abadde asembayo bano mangu kawala gyako ebibiri atunda ekikopo kye ky'emmwanyi. Okiwulira. Njega kota ya sukaali n'atunda ebikopo bye nga 3. Okiwulira. Naye kaakati bujja bagidde. Kitegeeza ki? Nti kati mpawo atali kaaba. Museveni talina kyatatutte. Naye Museveni ensi tekungulwa. Kiki ennyo kye weetaaga ku myaka gy'osigazza? Lwaki olabira ku banno? Kiki ennyo kye weetaaga Museveni ekyamazima? Ekiseera kirina kutuuka bagambe nti n'enviiri z'abakazi za bbeeyi. Abakazi basazzeeko engako enviiri bagambe tezirina kusukka wingi bwe ziti. Bagambe enswera lungube bazigula kati Abachina. Musuule embwa mu kibuga zireete enswera olwa ssente. N'ensi tekungulwa. Bangi bazirese. Ate Gaddafi yandibadde akuwa ekyokuyiga Museveni. Ssente yali azirina naye yagenda naki? Tufa ki n'ensi? Twala buli kimu. Abaana bazzukulu bako banywanyi naye olina kugenda kutya nga temukyabijjukira mbu twali tubirina. Kiri nti ke kaseera tuzuukuke tuve mu byekisiru. Tutereze eggwanga lyaffe. Niwe tunagamba mbu tetugenda kulwana kutereza eggwanga tetugenda kulitereza nga tetulwanye. Mwagala temwagala. Yes, temubyagala kumenya bizimbe, kwonoona bintu. Naye niwe tunagamba mbu tusevinge. Era tuyinza okweyongera mu buddu emyaka emirala 4. Anti tetwagala kuyiwa musaayi, tetwagala kwonoona. Okufuna era osooka kufiirwa bifo n'ofuna. Toli kyogenda funa ng'oyongerako kuwongezi. Tulina kusooka kwewaayo nga saddaaka. Tufiirwe naye nga tumanyi nti niwe tuba tukedde ku makya ne tufa nga tumanyi nti abaana baffe tubalekedde ensi ennungi. Abasajja be tusomako mu Bayibuli. Mukama yabawanga obuyinza naye era waabangawo entalo z'okulwana. N'asooka n'alwana okuggyawo abalaba abanaamusumbuwa bifo n'atereera mu ntebe ya Bwakabaka. Bwe tusoma ebitabo by'Obwakabaka bonna
eri kabaka yatuulako ku ntebe na mirembe bonna bakozesanga lutalo naye bwe tunaagamba nti tutunule butunuzi ojja kubeera mu buddu n'emyaka emirala 4 mbabuulira abantu katonda bawadde ekisa n'obuyinza like bataddeko feva mukozese akakisa ako mudaase eggwanga muleme kubeerawo mutwagala piisi simanyi biki katonda aba akwadde ekisa n'amaanyi mulwane mudaase eggwanga ensonga nkulu nnyo naye kyensula nti mukulu Museveni si gwasoose okufuga Uganda kitegeera si gwasoose okufuga Uganda era bagamba ennyindo oginyigirize nnyo ogizaaza emize tosobola kuleeta amagye gasinga n'ababaka mu paliamenti ebyo tekyali paliamenti banako paliamenti aye kisinga okukwasa ensonyi nti ate Abaganda abasinga obungi abakolera nakyemalira ate batonda ensi yaffe kubanga otunule nnyo mukulu zaake bamutaddeko ebisago alina ensonga gyakompaliningako yasoose bagamba nti house yonna ejjudde muntu lwaki muleeta emmundu mu paliamenti naye nga wajja webagezaako okwogera nga bamuŋoola nga bawogana nnyo nga sipiika apulitendinga ayagala amuwa ekyansi paka wamugambye nti jangu otulage emmundu weegi naye nga Museveni nkulayirira ne bunaabadde ojja kuva ku bukulembeze amazima kati oleeta otya amagye gonna n'ogamalayo oleeta otya amagye kati paliamenti ennaba kyeyo ababaka ba NRM babawadde order olemesa wekiisa agezaako okwogera opposition omutuufu kubanga ojja kungamba nti paliamenti omuli abantu abakulu tebasobola kuba omuntu kyaspesa ku bago naye wabula okuwogana obwogganyi munaakanya okulemesa abateesa tukivumirira naye ne bunaabadde Museveni ojja genda sigwe watandikawo Uganda ne ba Obote abaali bemanyi nti bamaanyi nabo baavaako ojja genda ekirungi omusajja abadde ng'akyogera buli gyalaga n'agamba bannange temwesiga paalamenti temubeeraawo obwesigwa ne mubuteeka mu bantu mwe muyina okwenunula mmwe kati olaba abo abali mu paalamenti tebalina kye bafiirwa omusaala bagufuna buli kimu balya ati mbeera ki era bannange n'abagumu abaliwo nga bakyayimiridde ku lw'abantu bagumu nnyo sente ezaffe zennyini bazeewola ffe tusasula ng'ensi tekiriiko nti oba bammemba paalamenti balina nnyingi nnyo mbu katapatime nnyingi nedda ffenna ziggwera mu musola alina n'atalina olina okuggwa kati n'abakyalemedde ku mazima nabo tubeebaze kubanga ssente eryawo etagala okufa obufi naye bannansi nga bo we bataayimuke Museveni yajja avaako nina endowooza gye ndowoozaamu n'entunula gye ntunuuliramu abantu abeefudde abasiru amazima ga Katonda ku budde buno n'omwana omuto ow'emyaka 2 alaba ekigenda mu maaso abakulembeze bonna bali abaaliko tetwabalabako naye lwaki baavaako Museveni kyagamba nti yali abasinga amagezi bonna nti bo baali basiru kyekyabajjako amangu ensi tekungulwa naye bugenda kukya ku makya aveeko naye nze nsaasidde abo abamuli ku lusegere era abamweteekako tujja kutunula kubanga ensi yonna tesobola kufa neggwawo era abajja okusigala bajja kusigala kino ekintu kye balimu Museveni empisa gy'ayisizzaamu ensi amazima ga Katonda abantu abakulu bonna ne bali babafudde ng'omwana aliwo ku budde buno wa myaka 5 ku 6 7 mpaka ku 10 abo bali babajulize bajja mmujulira olaba zaake yabagamba luli bannayuganda n'abagamba nti emunadda ku paliamenti mulina okusitulawo ne bagano gamwe enna mwambale engoye za black kuba kati guno muliro n'abagamba temulina kyamaanyi kyemusuubirayo okuleka okusulayo entalo kitegeera kekali akatuukirizzamu yagamba nti yenna n'alemesa oba yagamba tayagala nenodiyisa etteeka nja kufa n'omuntu ekyo kyebagambye nti ajja kubeera mu paliamenti era abaddeyo kyetegeeza okubeerayo kwe kuyiwa amagye gonna ne gajjula kati amagye ne gasinga n'ababaka obungi egakitegeeza bagenza okubalabala buli mubaka omu nga bamutaddeko abantu babiri abamagye babiri nga bebakibaze tugambye ababaka nga bali 10 emagye 20 naye alimba naye ogwo omuntu bakugambyeko nti Museveni aswala omuntu akola ebintu ebifaanana bwati tasobola kuswala naawe gwoswala n'olaba nti kiswaza naye ate tekimuswaza oyo falaawo mulamba oba oliawo Mukama yakakanyaza omutima gwe okwagala okulaga obubi bwe bwonna naye akuweddeyo tetukyayagala obubumala kubanga bunsi buswavu wabula fo tulina okwenunula teri agenda tununula ebyo byabwerere mamba ya paalamenti mwanyi ne webagijjawo tejja mulira kuba yafuna omusaala abeerawo jasi kuyambako buyambi naye n'abamu babaddewo naye ng'era tebibakwatako kiri awo
naye teerabira nti naye enkya bujja kukyanga takyali mu paalamenti embeera emunyige atajja kubeerayo nesengawo owawansi alima emwanyi ebyo tebimulya nga saawa eyo jjukire sente ezinenge gizibamu omuntu amaaso saawa eyo ngafuna omusaala obukadde 2 simanyi mumeka tayagala kumanya bisigadde abanansi bennyini bwe tuteerwaneko okutereeza ggwanga ebyo tebirina makulu. olaba ku nsonga eyo tolina woyinza kutandikira era bannayuganda buli omu akkiriza mu nkyukakyuka tolina wogenda kutandikira ng'ogenda tandika kwekalakaasa nga tewali maanyi singa kwandikwa kwekalakaasa ensi yonna yandibadde yasituse yonna okuva ewa newa nga tebanakoyibwa mu paliamenti okitegeera era nze wengambira nti era akigambako n'omuntu omu waliwo meeting etwaliko ne mbagamba kati target yakayoffe tulinde 226 kuba buli muntu yenna ajja kubanga amaze okuvaayo ng'ali bwetu nga twali polisi wegenda kubuuliza nti mwe mulaga wa mpozi banaakuba bukubi nankani banaakuba bukubi bantu temugenda kulonda okitegeera naye era awo abantu sebanenya mulimu abadde abasobola ogenda naye nga tumanga veri nti ogenda okuleka nga mwena mumaze okwekunga ne mutambula kinywa naye nti Nkulu Patrick omulamwa gwaguteekeyo naye nga omubaka akubye omubaka waffe Zaake nga nsonga kyemukubizza ekimanyi ekintu kino kyabadde kipulaningi nga ye yagidde ku mission yakwagala kulwana tusobola kungamba nti bulijjo olina gy'otuula owulidde ekikujja eri okujja okutuula mu kifo ky'oli kyabadde atuddemu kujja site kuyimuka genda kwemulugunya ku kibadde ki ekitegeeza naye alina ssente ezamuweereddwa nga yewaddeyo okuba mubaka waffe oyo naye avunaanibwa amateeka nga bwe gasobola yese tukimanyi nti lwakikoze nga asasuddwa naye amateeka gamuvunaane kulinnyirira ddembe lyantu talina buyinza bukubira muntu mu paliamenti bwatyo tabulina ababaka baffe kyekidda ku bantu kugenda ku nguudo kwekalakaasa tubireke bigende kuba nakalulu kati ku kino ekirunde kyekitulaze akalulu tekakyalina kikatuyamba tekakyalina kuba nekino kyennyininyini kituwadde ekyokuyiga nti ne maaso gye tugenda tekyali kati kyetulwanirira ababaka babadde babawadde ssente jjukira kati ebibaka byawuttaala bibiriwo kubeezaawo mbuto zaabwe kubeerawo nga bikusa mbuto zaabwe kubeerawo nga birabikira famire yaabyo ne biryoka akalulu ne katuuka ne biryoka ne bidda mu bantu ne babaleetera akakiro ka sukali ne babaleetera akati ka sabuni ne babaleetera akapakiti k'omunnyo bye baasigaliza bo nga bagenda eri nga bakiikirira mbuto zaabwe ng'abantu babeerabira ne batamanya nti abantu ye babatuusa awo we bali owulidde ne babiwa obukadde 80 zonna ssente ze baabawadde owulidde ne basalawo ne batunda abannansi ne basalawo ne batunda abalonzi baabwe kwasinga kyali ndiri buli muntu yenna ajja tusobola okwetuukirira mu paliamenti tewandibaddewo okulonda buli muntu yenna yandigenze nga bw'ayagala leero okuba nti basalawo nti tulonde abanatuusizanga maloboozi gaffe ne tubalonda naye ne baddawo okukiikirira mbuto zaabwe ate nga twagala butayagala Museveni alina osigaza nga akyasigaza nambasi katwagale katugane ababaka okubajjayo kyangu nnyo naye Museveni ngamanyi nti obululu babumanyi okububba ssente bazirina era ababaka be ebiwutta by'ababaka be bijja kuddayo mu paliamenti yadde tunaba tubisunsudde nga ffe tubiganye bajja kozesa emmundu ne ssente n'obuyinza ebibaka byabyo biba bizeeyo mu paliamenti ate eryo liwedde bamanyi we muwewuka n'eryokulondera mu paalamenti ligenda kujja temufaayo lijja kyova mbagambye nti okulonda tekukyagasa n'ababaka tebagasa kubanga niwe tunaalonda ne tujuza ababaka mu paalamenti ng'omuntu omukulu Museveni tavuddewo tebirina webigasiza tebirina yes ababaka batabadde ku saidi ye niwe bagenda ajja kuleeta abalala abaja okumwerinako ate abalabaka abamu batuugeyo agenda wa opposition n'akyuka n'abeerawo enaalema olw'essente kati nze ndaba tebigasa abanansi we tutasitukiremu kulwanirira ggwanga lyaffe tetulina tetugenda kubeera tujja kubeera mu buutu emyaka emirala 4 ndemba buuti ebyo ebintu biritereera nga tumaze kununula ggwanga amateeka gaddemu gakole ebintu bidde mu mbeera nga esiga eddamu ziriyimirira nga lyokka Nkulu Patrick omulamu yagutaddeyo era okwongereza ku nsonga eri ey'emmwanyi ekyo kyabadde kipange wotunulire nnyo vidiyo ezo wotunulire nnyo nga byabadde bitambula ekisooka basoose kumuganda kwogera nga bawogani nga sipiika yeefola mbu amulumi lwako ayogere ekitegeera naye nga banoonya tageti bawe batandikira naye ensonga era wamulabye oba onyaka vidiyo weyalabidde nga weyasulidde wansi akazina mu ntebe ye weyabadde agenda okutuula n'akamulekera awo era byebiddako anti kati bamaze okulaba bwe tuwewuka nti tetusobola kwerwanako eryo lyerikomawo pulezidenti alondebwe mu paalamenti kuba Museveni takyalina budde bukuba kalulu ate n'ekirala lino etteeka ly'emmwanyi lyabadde lirina okuyitawo kubanga Museveni takyalina ssente ziyimirizaawo ggwanga kati ayagala asoloze mwezi ow'ebityo wasooka anyigiriza abantu nga bwe yali ajja ng'owaka kati bamuwamu 7 anti kati byebyo emmwanyi ojja kuba n'ensawo namba bakwemu omutwalo gumu anti yazze wansi wa minisitule ye ate ninaye tunaagamba ki anti era awo wennyini mukulu Collins singa bamobilizinga dde abantu olwaleero bonna ne beeyiwa ku paalamenti ne bawakanya ekyo ekiteeka naye bambi Museveni akola by'ayagala
tewakyaliyo mu constitution ya Uganda gye babaga etteeka lisobola kudifendinga munnayuganda oba etteeka lijja kuyamba munnansi omunansi alina kusitukiramu. Kamwagale okujjako nga mugumidde okubeera mu buddu emyaka emirala 4. Kemwagale waffe kagutonye temwagala ntalo mulina okwerwanako bifo mununula eggwanga lyammwe naye nga si kyo tewali kigenda kukyuka kuba n'amateeka tegakyalina makulu owaba n'omusango ne guvundira mu kooti nga teri agukuzzeemu kubanga Museveni ye mulamuzi ye paalamenti ye byonna ye yasi twesabire bwesabizi nti obukere ku makya nga Mukama akuwumbudde nga tofunye musango oba tofunye ekizibu naye tosobolera kwegendereza era walaawo ekikugu. Abana basobodde okubeerako tojja kuba Bannange, ababaka aba opposition abakyali ku mulamwa ababaka batono nnyo, ababaka batono. Owulira bali bwe babeera nga ababaka bangi ate ebiwutta ebiwedde emirimu ebitalinaamu nsi ebitalumirirwa muntu munnayuganda. Ababaka bakyalina mukunsa badde ku gulawundi ku bantu badde mu bantu ye ansi eriwo yokka kudda mu bantu kukola ki abantu basalewo n'ababaka batuule ababaka n'abantu bateese ekiddako basalewo ekiddako kuba kati kino ekintu kirabika nga kyo niwe liba tteeka lya mpuga lyaleeta ligenda kuyita kubeera mpuga etteeka lyatteeka alireeta ababaka bakyali mukunsa badde ku gulawundi. Kati bamala okwewambira mu paalamenti bwe bati gwe omunansi otalina kyakulwanyisa otalina kifo ky'olimu gwe bakutugirawo butuufu. Nze nga nze okuteesa kwange ababaka badde mu bantu ke kaseera ababaka okutta mu bantu kuba kati ababaka tebakyalina maanyi galwana mu paalamenti. Bano Rodizoni balani banaife mwena tubalamuyisaako mwebale okulwana olwaleero mwebale mugezezaako okola omulimu buli asobolera okola ku kyakola webale omukulu wa Rodizoni wena tukwebaza webale omulimu gw'okoze olwaleero era webale okulwana Katonda ayongere okuwa amagezi oyongere okola ebisingawo. Bwe tuira ku kijjire mu paalamenti olwaleero oba ku kijjire mu nsi yaffe olwaleero nti buti ndowooza mukitegeire omuntu gwe tuli kulwanagana naye eyaidde okwewangamiza ku ntebe ey'abantu mu Uganda gwe bataalondaku eidde okumala ekiseera nga yesimbawo ngaye yerangira bwerangire mwene kubanga ye ni buli kimu Museveni ni buli kimu era Museveni kizibu kya Uganda. So banange mulemereku mutawamu maani eyo tina enkomerero ekyemwani bakitwale twende abawuwitufu ababe bakaalimu obusirusiru muzuukuka amaiso ab'omu byalo ab'omu bibuga tugemere walala bana twena tugemere walala tutaasa iwanga lyaife ababaka baife bona bagezezaako okola omulimu era bakoze kyebakola mwebale okulwana abasigaire nga bakaali kumulamu okutuuka ku ssaawa esembayo. Joel Ssenyonyi Lop tukwebaza bali mulimu gwokoze era twasaasira ni honorable waife freedom fighter Francis Zake Mutebi Katonda akwisuse era adakuniga. Oyo ni Museveni banange gwaba beti bamwidi yasalawo kyasalawo kibana ekyo. So ekyo kitwegerese kituwe ekyokwega emwani bagitwire bwe tubana Uganda tuiza kuki mbasaba muve mu empewo abana Uganda mbasaba muve mu mutima ogwekisa muve mu mutima ogwokutya muve strong muve solid banange tugemere walala tustukire walala tuide tulumbe twena omusada tumusulise Uganda yaife omusada Uganda fidi atitwala banange mwena mbakubiriza abali ebweru wa Uganda tusaba mutwongera amani mwongere okutuwa vibe ifo tuli wano tusobola okulwanirira iwanga lyaife banange omusala fidi atwala nsi Katonda eyamuleta titujja Katonda neyamuleta oba sitaani aye nga kyengidi sitaani yakulemberamu ekyokuleeta omusada oba okusinza ku bigenda mu maaso kakyanga lubanga lwa midi mbadde sikirabangako nga paalamenti ekulwamu ttiya gaasi sikirabangako nga paalamenti egibwako amasannyalaze sikirabangako nga paalamenti bannamawulire bawambibwa ne basibibwa awantu awamu. Ngenda kwebaza nnyo omubaka waffe omubaka w'abantu Kayemba Solo olwa updates z'obadde ogenda ng'otuwa kuba n'okuwamba Shamimu Malende mpulidde eddoboozi lyo ng'omugamba Shamimu beera awo nze ngenda kukavaringa ngenda kukwata ku katambi kuba you have no way out. Eyo ye paalamenti gye tutuuseemu bassebo ne bannyabo bannayuganda mwenna nga Uganda ebali ku mutima gwammwe ke kaseera tuzuukuke tulwanirire ensi yaffe tuteekereteekere bazzukulu baffe abajja ffe gino emyaka bitusaze n'abaana betuzadde almost kiringa bekisaze ne tuteekereteekere abazzukulu abagenda okwenyumiriza mu nsi eddako. Bano abasajja abazinda buziga abazinda ensi yaffe beeyagaliza buli kalungi mugolodi be baabo mumaanyi be baabo buli kalonda konna bakatutte. Wakati bwe weebuuza ddala ekigendo ky'abantu abo kiba kigendererwa ki bwebanga Uganda esa rule of law nga yeekola nga bwe bagenda bagigamba nti ffe tuli bakawakula ntalo nga bwe tugenda twogera bw'otunulira akatambi ka honorable Zaake ekintu kino kibadde kipange muwanga Kivumbi ebbanga yonna tubadde nga tukugamba nti osambisa ddyo n'osambisa n'ekkono oyimirire eno n'oyimirira n'eri toyimiridde mu layini ntuufu tubadde nga tukikugamba kyeraze lunye okitegeera era babaka bakwatiddwamu muwanga Kivumbi toliimu ate nga gwe walibadde omu kuba gwe kyeyamaani wa Buganda Caucus gwe wandibadde omusaale mu nsonga ezo tukitegeera. So bannayuganda ffenna tuzuukuke twongere okuba twoki mu babaka bano ndowooza mukirabye bulungi.
okumanya kati ke kaseera abantu okudda ababaka ka Parliament okudda mu bantu kati ke kaseera tolabibwa mubaka ng'agaba emitwalo 5 owulidde era ng'olaba abantu basanyufu nnyo bawadde emitwalo 5 ye anoonya kalulu ka 226 naye tamanyi nti aziika bantu be aziika bantu abo abamulonda wano omubaka yabadde yamukasambidde yaani eyabadde agamba mbu simanya kawairo namba 10 kaveewo omunyarwanda afune endagamuntu omunyarwanda afune passport oyo naye atambuza ngiriye okitegeera kuba kati omubaka ogenda mumatiza ddi ng'ensi yo bagitwala omuntu wa wansi omukadde ogenda mumatiza ddi ng'ebintu bwe babitudde akaseera kano yo omubaka okudda mu bantu abantu kati kwe kusituka buli muntu yenna gy'ali oli muganda toli muganda oli waki wenna kati kaseera okusituka Parliament tugyesonyiye tuyirabire Parliament tumanye nti mu Uganda temuli Parliament. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naye mwasiibye mutya mugyebale yewe musiibye mutya era musiibye bubi kubanga ekikutte kufa ekizibu tekikusiibya bulungi nze nakafuna mwako bakangu bangu naye nze gampwedde dda nagakaabye dda ne binzigwe nako naye nga nze bannaye kano kabadde katego naye twayogerako lumu ku miiti ne mbagamba nti mayuwa nsaamu ku mazzi muwanga kivumbi tali naffe yalidde ali kusasula bbanja nebeera yampakanya naye ngamba okay buli omu bali munaabira ku kikolwa kye naye bakubyazaako muwanga kivumbi abadde wali mu mabbali n'amwenya ne ngamba okay ono ye muwanga kivumbi mufe ekyokutaasa munywanyiwe era memba munne aseseewo busesi nabeera nga abawanya emigalo okujja omukwatako naye ngeri ye abali omuyamba muwanga kivumbi juzi nga yayogera ku ludda lw'emmwanyi eri ku kitebe bamulumiriza yayogera ne Museveni eddakiika 40 ne yeewakana n'agamba 15 kumbe ali kusasula bbanja lye yalya kitegeera mpuuga waali akuba bulatiri bwati ne kinyamatama ne bagaba emmanga abedi bwanika bali kulya butaala bali kulabanga leero batuukidde mu gundi muteekawe za gundi za hotelo bali mu kufunkula nkoko bali mu kunywa bali kujaganya bazina kye basobola okukola Omunnayuganda bw'akaaba nze nkunga Bannayuganda tuve mu by'okugamba mbu ate tulwanirire kino tukunge bantu abantu be tuba tukunga kyekiddako kubanga kati Parliament basajja batu bagenda kufa kati ffe aba batumayo ne tubasindikayo ffe tubakunga naffe abantu be tunaaba tukunze be banaalemererwa emiti gy'emmwanyi gitemwe enkolokolo bazireke wansi kyemmanyi enkolo y'emmwanyi kizibu nnyo kalanga tebagitemye wansi mirandira waggulu nga bagiggyeko matabi tekala kasita weebanga eri kulya bulungi ekikola ekyo kigiranga bwe kiti ne kivaayo n'okitemako egyo emitabi egibagize tulabe gy'anajja emmwanyi gy'ali mu kuwawanyira nti naali kwagala mmwanyi agitwala ng'Omunnayuganda atemye emmwanyi omuggyeko obuyinza bw'emmwanyi tulabe g'anaazijja kuba ettaka lyaffe amaanyi gaffe emmwanyi ffe abazisimba emmwanyi ezo tuteekeko ebitooke oba tuteekeko emmere endala naye agiwambe tumutende obusajja emmwanyi zitemwe tetwereegana mbuzi eyo mbaata yaani tetwereegana emmwanyi tuzitemye ziri sebukanga ke Bobi Wine atudde ku ntebe full stop naye ababaka baffe bali kubonaabona tukunga abantu badde ku ggwe banalemererwa emmwanyi zitemwe nsabira Shamimu Malende gyali ne Aisha Kabanda wallahi gye babatutte ababaka 12 be bawambye Mukama Katonda abakuumi ebiyiso by'obuka bigenda kutambula nga miizoozi. Bw'otunuulira obulungi Uganda terina Parliament bulijjo tulina kifaananyi ekyo ekiyumba ky'embizzi ekyo kiyumba kya mbizzi si Parliament ate ekyokubiri Uganda esobola okutambula nga terina Parliament ababaka ki kye bagatta ku Uganda okujjako okulya ssente w'omusolo ekitegeera Shamimu akiguddeko bannange akiguddeko mukazi wattu ne balyoka bamukwata ng'omubbi w'enkoko naye bannange ng'olwa abasajja baliriddawa banaye tusobola otambuzaawo eŋŋoomi batugjawo nga tuli babikoola oba kati Parliament erabika yafuuka ya kikonde oba nkikubye weewange gwenkutte mu bulago bannange tusobola okutabukaawo tetubakkiriza kumala gamukwata mutyo obwo obweyambaza obusaatisaati obwo munda ne buteekako obusuuti okukwata akasaati akawo waggulu awo ku bulago n'okatuga ogumu kasita okabaka n'okanyweza okataka gweri katalantuka nga tekakyayinamu abantu bawandiika ebipande beetimba ebipande constitution tekwatibwako balondera batya president mu Parliament nga ffe abantu bwetuli muba mutugyeko obuyinza kati oli wanankuba esasi ngenda kuddukira wa oli wanankuba omuggo nantema ebijambiya kati bigenda kufuuka bijambiya ngenda kuwaabiraani nga mwe abali mu kintu Omunnayuganda ani gwagenda okwesigamako omunansi ani gwagenda okwesigamako we tuteesiganga ne ffeffekka tulina okulonda omukulembeze owaffe gwe twetaaga mu bulamu anaakulembera eggwanga atuggyeko abatujju tukooye okutukutugumbula buli kadde tukooye okututta tukooye okututulugunya tukooye okutubba nobba golodi nobba emmwanyi nobba tobako nobba kooko nobba vanira nobba ebigaji nobba mulinga nobba buli kimu ekiyitibwa eky'Omunnayuganda amafuta n'otwala ekyuma kya tobako wakijjawo ejjinja gye kyali n'okikasuka e Kenya kuba toyagala kumanya eziva e Kenya ziba zituukira mu nsako oyo tukooye okubonaabonera mu nsi eringa etali yaffe tugende ebuddu tukole obuddu n'ewaffe tukole obuddu emmwanyi ke bazigudde
emwanyi tebaze etteeka lya kugalijja kuba kati nalyo liri awo ku mulyango liri kuyingira owulidde kati olutubera n'ebibaka ebisirunga ebyo etteeka ly'emmwanyi weriyitidde ebyo bennyini biyisinza etteeka biyinza okuba tebirima mmwanyi naye baganda baabwe abaana baabwe bazadde baabwe wali abalina emmwanyi owulidde naye bakulaga nti etteeka lisazeewo ne liyita kati etteeka eryo weriyitidde kati eyokulongera pulezidenti mu paaliyamenti eyo werigenda oganira etteeka tebadda mu paaliyamenti badde mu bantu eryo etteeka lya kuga lyali okuleeta eryo lolidde mu abantu fe abalonda okuva ku LC1 okutuuka paka ku pulezidenti kibageza ne beesiriwaza ababaka ne bagamba nti ne basigala nnyo mu paaliyamenti ne balemerayo ne basalawo nti no bakwate etteeka eryo liyite bannange tugenda kuba tweziise kuba kati kibasigaza kintu kimati nga bagenda kiwanirira nakyo balabe nga bakiyisaawo Muwanga Kivumbi atuveemu adde Wampuuga baba yamutuma okujja okola fujja aveewo agende Wampuuga bakimalirize kituyambye onalebo beti Namboozo bambi Mukama Katonda oba muwununsudde atya tetumanyi kuba naye alugenderangamu lwe bakubyezaako lwe bakuba Namboozo lwe bakubazaako lwe bakuba Namboozo ne Shamimu Malendi naye leero Shamimu Malendi taluwonye naye wuuyo bamuwambye ositula otya omubaka omukazi ng'oli musajja oba otegeera n'ositula omubaka omukazi ayeetuulidde n'ova eri n'omupiikinga nga kamunye piikinga akakoko akato la hawula wala quwwata illa billah abusongo bwempulira Mukama Katonda yabumanyi naye kansooka embukakkanya naye mwanyi Omunnayuganda bw'ataazuukuka emwanyi muziteme tebaddayo ba paalamenti eggalwe paalamenti bagiggale abana abali b'enguzi be baagula oba bagenda bakikirire bannaabo be bamanyi naye ababaka abategeera abakyalimu ensa tebaddayo kulinnyayo paalamenti bagizire wano we baagizira nga ku lw'abaana nga babuze lwaki bajjanga babeegayirira babeetondera mukomewo mutulemu bannange bagiggalemu bagizire buli omu adde ku bibye babeere mu bantu bakolere mu bantu basooke bagyesonyiire ddala singa kye baakola n'abantu tebandi bamenye kubatuusaawo na kubakuba kati laba omukazi ddala enkwata gye bamukwatamu omukyala yeesibye n'eggomesa watali kugamba mbu nno oba ayambadde bubi mukazi wattu atudde ate bajja bamubaka bamunyola ate akasajja era bwe bumu ku bwabaka Bobi era embaka baamubaka bwe bati akasajja kaalimu era mu vidiyo kaalimu obwo obwekanuza amaaso obwo Katate Batiya Honorable Shamimu Malende yakoze eki bamukwatidde kiraba ekisajja nga bwe kizize ne kimuyoola tebikyalina n'asonyi bino ebintu bya NRM obugusajja bwe guyodde omukazi ensi yaffe efuuse Somalia na South Sudan kati emmundu zeetaaya wonna we zaagalibwa n'abakyala beekolemu emirimu Anita Amongo tebandikiriza nabo kumuggyawo tebandikiriza kumukukusa bandimulese naye olutalo n'alubaamu babamutuulako ne bamutuulako kubanga be bakazaala bizibwa abo be batutankuulidde ensi be batutuusiza ku kino kyonna kye tuliko Kenya wali eriwe beekalakaasa sebo Kenya nno bantu bangi abafundiramu kobuze nene ensi ya Gaddafi mpozi eriwa bagiyita bati emuli kiddukawo tebandikikaniza nakutuleka ngu kiddukire oba kyansigaddewo ne bakikuba mumwe ekyerusiza kino ekikola kituyanira omukati onalebo waffe zaake yagudde muli olusajja oli mu kasuuti ka brown olwo oluddugavu lwe lumukubire tosobola kuyoola mukazi ng'oli musajja naye paalamenti y'eggwanga esitula otya SFC military majje basimanyi ba peace officer takataka twala tugende n'oyiwa mu paalamenti just kintu kimu mwanyi ngeno bwe muyisa constitution ebigoba Mpuuga yabba esente temwaliteeka ku mulaka mwalifuulafuula ne libulirawo bwerityo emikono gy'abantu ne gibulirawo saawa zino bino ebipya bye mwagala muyiseewo nga n'amanyi osimbye Anita Amongo ojja kiwulira insha Allah tusaba Allah atuwa obulamu naawe akuwa obulamu ojja kibunyamu teweewaana nti n'oli mugagga kati gwe wakulira ku mata poliisi ezente zijja kufa Anita Amongo wandibadde otunuulira ebukedde ya Jove etunulanga kalimbwe ng'ekiyumba ky'embwa etunulanga ekiyumba ky'obusolo bw'eggwanga tetunuulikikako wali osula mu kasaasiro mu buzigo nga wena wasiiwuka olinga emmese eri esomba ebyuma gye bayita nsomba byuma omusoga gwayita omuyuzi ng'oli oti bwamuyuzi nga n'omuyuzi gukusinga okunirira weefiire kabaka mu paalamenti ogifiire amakaago muli kwenda kuyita abantu mu paalamenti azifu mwaida ne paalamenti Anita Amongo bakwagana ku street nga n'omwenge gukukubye walayi nga gubula kuzaala mu baana ng'akada kakwetuuba kakuli oti kabukere bunene aye niwe oli kubadagalira ng'oli kumeneka amaino tiviti byakutoyidi nedde omukyalo edde enkoma zaaka afuna obuzibu oba ageze aseerere you'll see fire without smoke abana Uganda bana tusituke tuniigire walala we tunatandika okwemwenamu emundu bajja kutumulungula twetumalewo bajja okumulungula nga bwenagema ekiduuma okimulungule kwempeke oyenda kusa nibwe balijja okutukola kubanga ono omusaadde ayidi nti nabanja duzi yajja mu gundi eri mu bawalabu kuno na sente daakutwita edda edda apangisa abolooza daviire mu bawalabu kasaasiro
erabika oba yali Somalia. Waliwo ensi gye nalaba abaana be beekalakaasiza ne batabuka ne beekalakaasa buli lunaku buli lunaku buli lunaku buli lunaku baatuuka ssebo ne bawangula. Naye Uganda buli omu akukutabuka okusaawoza naye ate kye batamanyi nti oyo n'amayumba bajja kutuuka babagobemu babafulumye wabweru. Omusajja agamba ekizimbe nakigula sibeetagako abagenda okipangisa balina kuva bweru wansi batuwamba Abannarwanda bajje ensi bagyefuge nga kye baayagala kiwedde. Uganda yafuuka nakyemalira nti abantu ba NRM bafuuka bannakyemalirayo jjukirabo kye bateesaako kyekyo. Abo ebyampuga baba tebabiraba. Yogera ku butemu obuli mu ggwanga, yogera ku bintu ebiri mu ggwanga tebabyogerako. Naye kasita bayisiza eky'omwanyi olulero lwaba lukawalata we lwagambye tewagala kuddamu kuwulira muntu ng'akola ki ng'ayogera ku kintu ky'omwanyi. Tewakyali kyakukola kuba ne batuuka osikaasika n'abakazi bwe batyo ne abantu ne bajja abasifusi ne bajja mu parliament bali mu leeya tebali mu uniform ne batandika okugwira obugwiza abantu omuntu omusajja okwatotya bwoti omukazi muzze bagyeko amatala mujjidde mu nzikiza mbanga ddala kye baliko kituufu era nga kyamazima ekigisizaako amatala ne bagira mu nzikiza kyekyaki kitegeeza kino ekintu tebakirese mu mutima mulungi bakireetedde ddala mu mutima mubi bennyini beeragira nti kino ekintu bakireetedde ddala mu mutima mubi ne batuuka okuggalawo ne bajjako amataala ne batandika okuwalula obuwaluzi ati ng'abakwata abaana bato ng'abakwata ebisasiro nga n'omwana tosobola muwalula buwaluzi bwotyo bannange eno parliament kikaaki bano abantu bajja kutuuta busi tumala mu Uganda bo bagyefuge kiki Museveni bakyakwatisa eryanyi abantu bwe batyo bakyakwatisa abantu eryanyi eriyitiridde bwe batyo bwe banga agende ne nerimire emmwanyi yange kutakira ngire nakera ne neegulira ate gwe ojja ontegeerere ddala agogaba mazima Nkugambye abo bashamiimu tebandidduse kwetala eyo bandidduse bagenda wali Anita Amongo kubanga mukazi munnaabwe bandidduse bagenda mu mugongo gwe parliament singa bwekyankalana abakyala bonna badduka wali Anita Amongo akavuyo konna akaba kaliwo naye akagendemu kubanga be bakaleeta buvuyo be bakabutampuula bannange nze nkubuulire nina obusungu naye omuwujja ekikonde bwe tu n'aneguka katebe n'agweri kubanga kati eyo parliament ya Uganda teyeetagamu bantu be bafa bombu kaŋŋende ntuule naawanika omukono nga njogera olina okugenda ng'oli payi kubanga bagigenzeemu nga bagimanyi y'abalalu Uganda parliament y'abalalu bannange bakisussa tebandimuganyiza naye kuvaawo Eno abo abantu baba n'emitima basabasalawo ekintu balina ekiwangula olaba bawangula Gaddafi eyali abacunya omusajja eyali omuzibe ennyo ennyo eyalina buli kika kya mundu eyalina buli kyokulwanyisa Uganda munne asiinaga obwana bwange nabulekawo babeera awo we batyo beekwatakwatayo okitegeera ekintu ekyo n'agezaako okuvaayo n'abalwanirira ate baba bagezaako omulwanyisa kati ate olumala ne baddeyo mu nkukutu ne batandika okwekalakasa kati ne webuza bagalaki kati kino ekisaga ekiri oti nize kyona kyona kifunye omunwe oti inuma wante kiri kukuba musaada munaakyo aye nga kyona kirina enindo y'abana Uganda ti y'abana Rwanda kiri kumumunaza bw'amatama kiri kusasula ssente ndekyaliire olijja okubonaabona iwe omusaada iwe ojja okusiraana nimungu age mabbali wegomba okunoonyazaako omwetondera nga takaasobweke mwidde atwetondera imwe abantu imwe omulituliza akakanja imwe muli kujja kutwetondera gye buva ne bwida mukyatwetondera imwe omusaadde oli mukubezera kyakukoza atakukubya atakusonzeemu oli kugwa ku bikondo olw'okuba nga oli kusasula ssente dda mukamaawo de waliire emiliyoni 40 gy'oguleko emmotoka ne poloti n'ekalina ozimbe tubona oba tidiiweewo katusuubire nti toyidda kwira mu parliament kusaba dindi ng'eddodo okaalyako kibaali oli ena mwenda okukunaira oti guba oli gutafu oli wa NRM baakulonda kwidda kukiikirira abantu aye tofufula oliwo oli osiriika oli oti tobo naye ng'ate oli mu parliament omwokola gwakuweeweeta bawala nga namwendo eri kumwaga oti kiyigo kyabagenge abatasobola kweyamba abatasobola kwenaakiza ewuwa bwetemagana oti mataala sirika aye tukulinze era bakukuumye nze bwere tiikulonda aye eri yabakukuumye baida ke kaseera okuva mu muzannyo ke kaseera kati okwewaayo ke kaseera kati okulwana ke kaseera kati abantu ffefe nnyininyini twenyigiremu ke kaseera buli muntu yenna waali okujja mubaka essuubi ke kaseera okuyimuka ke kaseera okwerwanako kino ekintu we kituuse Mukama Katonda bwe yategekera nti ddala ogenda kufiira mu kintu ekyo ojja kufa niye wabanga Mukama Katonda teyakutegekera fiira mu kintu ekyo togenda kufa n'asigala ewaka asobola okufiira yate bwazze ku luguudo n'otafa bannanga abantu ke kaseera okuyimuka ekimala kimala bane mu Uganda tetukyalina kye tusigazza Uganda bagitwala tutunula Uganda bagitwala tulaba ke kaseera buli muntu yenna gyali okuyimuka tulwanirira abaana kale betuzadde bwe tubanga ffe tulamye okwerwanira tulwanirira abaana betuzadde bwe tutayimuka bagenda tugoba mu Uganda tugenda fiira ku mawanga ensi yaffe kati bagifudde ekitagasa ensi yaffe bagifudde eyaabwe abagwira obugwira ate bajje beeyagalire mu nsi yaffe ne batuuka okwata abantu bwe batyo mu nzikiza omuli abakyala olabye Lwanita Amongo we lugenze lusinika ebinnyo ku ngulu mu eyo vidiyo saba lugenze luseka bannange yenze ne sirugwira
ebyo ebimeza byonna nsobola obbibira byonna ne mbimenyaamenya obwo obuzindalo ne mbukubakuba neefuula mulalu bannange musikako ebyo ebikofiira n'enviiri ne nzimaanyulirako n'ekitawo bannange bagenda okunkwata nga kyemukoze nze nkimanyi bannange nkuba omulanga buli omu yenna gy'ali nkuba omulanga buli omu gy'ali ke kaseera okuyimuka bagenda tutta batumalewo ebyaffe babitwala nga tulaba abasajja bafumbibidde ebyaffe babitwala nga tulaba omusajja agenda kujja kwagambye nti kati sibamu ebibyo tambula ove ku ttaka ali wakera ku makya ne weegulira kati ssaawa zino woba oli eno nti okoze akasente ogenda kakolamu ki ogenda gula ttaka ne bwokola bizinesi tewakyaliwo bizinesi kati gy'okola kuba oba okolererabo emisolo giwaddeyo gikuyambye ki tewalibo bakusa mbuto zaabwe ogambye nti kangula kataka kange atleast kakuumireko awo bagenda kujja bakusende bakugyewo obo bagalawo kati ke batutte mwanyi n'ettaka bajja ddetwalirako bo kati bagenda kwefulanga baze okulambula emmwanyi z'olima kumbe bo balambula ttaka tebagenda kujja kulambula mwanyi bo bazise kulambula ttaka bamala tebajje bakugobe ku gwe mwennyini ku ttaka lyo bannange tuyimuke tuve mu kusaaga tuve mu kwetiiririra tuyimuke n'ensi yaffe bagimalawo mukazi wattu kikakanye ku munne kimukubye ebikonde by'omutwe taata olowooza abadde alina kyamukoze ndowooza abadde alina byamunyonyola obusiru bwabwe nti baagala okubeerawo nga bali lyabwereere kubeezaawo famire zaabwe tebasobola kulumirirwa ggwanga sista nzikiriza naawe singa kisoboka bakomuledi bonna bonna bali ku mulamwa tebadda mu paliamenti bagizire kati batandika okuteesa bokka naye ate era beerabisiza kati bigendagenda ku international kunsi yonna obujulizi ICC bweyeetaaga era bagenda kulaba ekiri mu paliamenti nange ndaba nga ke kaseera abantu bannange abali e Uganda kusitukiramu nga ne 2026 tenatuuka okitegera ekintu ekyo olwo olusajja basobola oddujjawo nze ababaka kye mbagamba kati babanga ku mwanyi babasikambudde bati ne bakozesa buli lyanyi lyonna etteeka lya mpuuga lijja kyekiddako kwongera kutuula mu paliamenti era muddemu mwesikesikanye oba kudda mu bantu ababaka nze bembuuza era eddoboozi lyonna balya kubatuukako libatuukeko etteeka lya mpuuga liri awo ku mulyango liyingira babasikaasikanye babakubye abamu bali ku bitanda etteeka lya mpuuga lijja muddayo mu paliamenti kutuula era musisinkane gyekimu oba kuba nalyo balyagala owulira ate era nga bakyewulira nti bo bakyagala okubeerako akalulu basobola okabba naye essaawa zino ate kigenda kubaamu kizibu wabula kati etteeka balyagalawa nga balina ebiwunda by'ababaka abo abasirisula batategeera ligenda kuyita mulikkiriza liyite oba mulina kudda mu bantu era mwana gwe kirabika kibadde kitegeke ekyo ekintu badde bakitegese bamukube bakole ki basobole okyankalanya waliyo ku ssaawa zino alina omusiri gwe ogw'emmwanyi ng'ali eyo mu kyalo nga mukama katonda aba yamusaasira ng'alina ka TV olwo ng'agenda kulinda biri ku TV naye ng'ebisinga obungi byonna byonna nebiriwo tabitegedde okitegeera waliyo omukadde ali eyo naye nga nekigenda mu maaso takimanyi nakwe yadde wabula ye bagenda mutwalira bbeeyi gye bagadde bamugule tagenda kufaayo era gyamanya zaagudde mama bazirabye nga nnyingi akatale kaagudde naye nga tamanyi oyo tugenda mukola tutya ababaka beesibye mu kibuga ababaka kwegamba simanyi waliyo omuntu tanategeera nakati nakiri mu ggwanga nti ne paliamenti ebaddemu omuntu ogwo gwonna ate nanga waliwo atagenda nakitegeerera ddala naye nga naye munnayuganda oyo mukulu zaake ndozaabo Anita Amongo mweyeyerusiza omwo mweyeefumbira oba yanaaba jiiki tewali amanyi naye yanaaba bwongo teyeyerusa mubiri wabula bwongo bwe yanaaba ye Anita Amongo ayagalira ddala okulaba nga zaake amumalidde mu ttaka ng'amuzikiriza oyo Anita Amongo alyoka atereere owulidde ye kyayagalira ddala kuba Anita Amongo abadde akimanyidde ddala nti waliwo olukwo luli ku zaake n'okwesinisa ebinyo kubeera bamaze okuba zaake nga bakomyewo omulabye ng'ayogeza n'amaanyi nga n'akamwenyumwenyu kwekali owulidde eyagalira ddala omubaka zaake asooka amalirize nti bamumize omusu alyoka Anita Amongo alyoka atereere bwe yanaaba jiiki yanaaba bwongo takyalimu yadde akategeera wabula kiri awo kisassalala tekikyategeererako ddala kirowooza nti nabo ab'amagye abamukuuma alowooza nti gwe basoose okukuuma kale Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'eddua nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye naye oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku ddua okubeda nedda eddua zaabaawo eddua zisomebwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaaga nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kwanukula kuba ku namba yange y'essimu 075 2 44 715 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okukuyamba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.